Ekiseera nga kino bwe kituuka wabaawo ebbugumu mu bibuga by'eggwanga eby'enjawulo olw'akeetalo anti abantu baba bagula bya nnaku nkulu. W'olabira bino ng'akeetalo katandise dda mu kibuga Kampala, buli w'okuba eriiso namungi w'omuntu kw'okomya amaaso, akalippagano k'ebidduka, amaduuka gonna gajjudde ebintu, ate n'ekibuga kyonna kitimbiddwa ebimuli eby'enjawulo nga n'ennyimba z'amazaalibwa ga Yezu Kristu zizannyibwa. Kiyinza okukutwalira wakati w'essaawa emu oba bbiri okufuluma ekibuga bw'oba okozesa mmotoka, ate ku pikipiki eddakiika 3 ku ssaawa, kyokka nga n'atambuza ebigere naye asanga kaseera akazibu. Ebintu ebikyasinze okuteekebwa ku katale bye bimuli, era bw'otuuka mu kikuubo bimuli bye bikwaniriza. Bino mu nnaku z'omwezi okutandika mu Novemba ng'ennaku z'omwezi 15 bwe tutandika otunda bino ebintu nga bw'obiraba paka ennaku z'omwezi 25. Twataddemu ssente nnyingi, tutikudde emiti biki bimuli, naye abantu tebalina ssente, tebagulirako ddala. Abatembeeyi buli w'okuba amaaso b'olaba, era bo batenda nga bwe batandise dda okunoga ensimbi. Tutunda ngatto naye buli muntu akasente kamaze nga yeesondera era afunyemu kyagulamu. Tewali buzibu, emali etambula bulungi. Wabula abasuubuzi nga bakiikiriddwa abakulembeze baabwe bo beekokola abatembeeyi abatundira wabweru w'ebizimbe, kyokka nga bo abatundira munda basasula ensimbi nnyingi. Wabweru batundayo ebikadde ate munda tutunda bipya, basuba obupya obuli munda mu arcade. Kati wano nze ebinkutte byenguza wali ku kkubo. Abasuubuzi abasasula omusolo omungi, abasasula renti omungi, abasasula amasannyalaze, abasasula kasasiro bali mu maduuka batudde. Ekibuga abatembeeyi be bali mu kkola. Abasuubuzi abakolera munda mu bizimbe bagamba nti guno omwaka Ssekukkulu ebasanze wakati mu kusoomozebwa okw'enjawulo. Obusuubuzi bwaffe tuzze tulaajana nti gavumenti yaffe yatukwatamu n'ekyusa kye bayita import duty ne mujja ku 25% ne tuzza ku 35% import duty. Twabannyonnyola nga futa nti essaawa zino 18% gye mwagala okusasuza buli muntu yenna n'omutembeeyi tesoboka, wabula muyina okudda tukubaganye ebirowoozo tubannyonnyole enkola eno eya influence esooke egende ku hold. Ate bajjawo biri eno tubadde bagamba twongeze ebintu mu Christmas. Ebintu tubyongeza, ebintu birina wansi n'okusinga bulijjo, naye n'abagula tebalabikako. Abasuubuzi bano bakukkuluma olw'enkola ez'enjawulo gavumenti ze yabateekako nti zino ze zibalemesezza okwetegekera ennaku enkulu. Landlord atambulira ku tteeka erigamba nti bamugamba obutasussa bitundu 10 ku buli 100, naye buli budde ayongeza n'agamba ndi mu mateeka. Ekyo kikyamu. Ffe abapangisa tubuuza ebitundu 10 ku buli 100 buli bw'oyongeza mpaka ddi? Polisi zino bwe zinaatereera omusolo ne gukkako wansi, ekitongole ekya URA kino ne kitukwata bulungi, abasajja ba landlords ne balema okufuuka bamafiya eri batenantisi baabwe, ne balekerawo okwongezanga renti buli kaseera, ne balekerangawo okwongeza amasannyalaze, nensasula amasannyalaze nga nsasula kyenkozesezza, naagenda okutuuka mu Desemba nja kuba mmanyi wendaga. Esigadde ennaku ntono ddala okutuuka ku mazaalibwa ga Yezu Kristu, era abantu bakubiriziddwa okwanguwa okugula ebya ssava. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze.